Mbandiza nnyo ku YouTube channel ya Fair Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nafaana matovu nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyini ddala ate nga gwe munange nkujukiza subscribing hey ate osirike onyige awa wali akadeba nange buli lwe tweta tubere nga tukwa notification ate nga munange ena mawulire ate gassanyu ate nga gannaku omwami ono amanyikiddwa nga era eyatambula mu butambi obusinga nga basse omukulu w'ekika ky'endiga munange abajjajja w'ekika ky'abendiga Daniel Bosa gwe tuyise oba gwe tuyita kati omugenzi zembuyaga ezikunta munange ate omukulu w'eggwanga President Waffe oba President Museveni njogedde musi bulungi oba okay President w'eggwanga lino munange ata amuwadde Omudali namugamba oli musajja muzira nnyo era ne omupakinga boda zammwe oba we mukolera ngenda kubeera ngamba waako obuki obuyambi munange side eyo ate munange omwami yo tumuyozaayoza okubanga yakola ekintu ekyenjawulo ate nekisinga ate ekyabalala munange nga tuseeko ku side ate endala ebintu bya nnaku bino omukulu eyali akayanira ekifo eky'ekika ky'endiga omwami oyo tukyamunoonyerezaako naye poliisi emunoonya era kigambibwa mbu ye yavaako olukwe olwatta omukulu Daniel Bosa era omwami oyo ogenda kuba omulabaawo mu kavidiyo awo ng'ayogera era ssaawa zino ali ku wanted bannange sanyu nnaku bulambagamba bugambe mu subscribing mwakumye ku Life Experience Uganda nange mwana mwana Asha ava dabato Omuzira nawo okusa obunansiko nganze kati bagenda kukuweereza Omudali wali guwuliddeko Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed, on the 25th of February of this year, Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lunguja in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassins. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bosa. Bosa tabula ndi mutabani wa Serunkuma Msi Isaac Ekaso Kyadondo navaayo nempawaabira abakulembera ekika ku lw'abajjajjange olw'okudibaga ennono ya Buganda kubanga mu nnono zaffe obusika buba bwa nnono teri busika bwa mpalo bagabana obukuumi bwa jjajjaffe